Wanji wanji munange siina tabbu ogamba otya? Amiina. Onoonya bululu ekitakkirizibwa. Ogambye ki? Ogambye ki? Sookoddemu kiri ky'ogambye? Oseseno kale. Mpulira. Training yabadde ya bbanga ki? Kati nabo babawadde emmundu. Bagenda kuuma ki? Bagenda kuuma bannayuganda? Nanti nabaddeko ejjo ku laaleeye eya Kyagulanyi. Joel Ssenyonyi n'agamba nti mwenna Geno Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu tebeesigangana bonna, kati nga bagamba nti bonna babeerewo bakume obululu bwabwe. Kale baba bakadde kaweeyongere okumanya ka ngende mu kanyumira akalala ate waliwo abalinzi amawulire amalala. Weebale nnyo, weebalire ddala baba mpola mpola. Banange wabikkerere kakati jjo nabaddeko nekkulala eya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga naye ali ku fayino yabaddeko wano wakiseka wano naye ng'ali ku fayino awo, naye nga leero ali Nansana. Gino Museveni ali Kololo, buli omu agenda kulaba nti kadde buli omu kakasa. Kyagulanyi yabagambye nti buli omu ayongere okukubira abantu amasimu, kati naye kati kaalina mukubire abantu amasimu. Naye so nange waliwo abankubira amasimu, tusaba olonde. Waliwo n'abagino Museveni bayize oba nawe bakubiddeko, bankubidde yali badde mukyala ng'ayogera bulungi. Tukusaba mukwano olonde ku Geno Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Bye nazeemu nze mbimanyi. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa.
ali ku Pale FM ali kukula lyo mtu wa bulijjo ogenda kuzikiza munange ntandikirewo mpola mu mbeera yonna wabula gamba nti bitalo ddala ajati Yuda ya Kalibala Nakajubi ow'Enabbingo Kampala abika mutabani we Hamuza Bukenya agenda okuziikibwa ekyakatebe olwaleero sayidi z'e Masaka olunaku lwaleero ku Lwokubiri sayidi z'e Masakaawo kusaawa zigenda kubeera 10 ez'akawungeezi awulidde ategeeze omulala bw'atyo kitalo nnyo munange kitalo ddala sookawo nabbalira ogamba otya akawala kansala oli otya munange mukwano gwange obere kulaba nti ate gy'oli obere kulaba nti tova ku Pale FM tova kukula lyo omuntu wa bulijjo mpola nze kino beetu tutandikidde awo ampuliriza ali ku Pale FM munange yeekumidde kukula lyo omuntu wa bulijjo mu Uganda obitegedde tuli ku fayino z'okulaba nti munange twolekera ballot paper twolekera bu box tulabe tusobole okulaba nti ate nno tulonda mpola mu mbeera yonna kati nzikiriza obanga otegedde ebya Uganda ali ku Pale FM nzikiriza tugendeko mawanga ag'enjawulo tutandikireko munda mu ggwanga erya America wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Russia kino nze nkikugambanya ali ku Pale FM tokyesabiranga buli wemba wano nkikugamba teweesabire amawanga gano abiri empologoma bbiri okulaba nti zikwatagana zigende oba ku mazzi oba mu bbanga oba ku lukalu oba bukozese missiles oba nuclear ez'enjawulo nga bagamba nti bo bagenze kulwana tokisaba Russia America Putin Vladimir n'omusajja Donald Trump tokisaba muganda wange ampuliza bonna balina amaanyi buli omu kyalina n'ono munne naye akirina ono kyalina n'oli akirina amaanyi gabawalaawala balina ebyokulwanyisa mu makolero ag'enjawulo babiterese bonna buli omu ategeeza agamba nange nkwesobolera nange nkusobola nange nja kukukuba emmeeri zaafuuse emmeeri Russia egamba nti togenda kuddamu kummanyiira nakigambako nti omusajja waliwo yambuza nangamba nti lwaki Putin tayambako banne balumbye Maduro Putin n'asirika amawanga ga Europe baagala kugalumba Putin asirise ate nga kyayagala kigamba nnyo omuganda agamba tokuba kibe lwemalireyo kati Putin akera ku makya n'abalumba n'alumbirako eggwanga eddala direct abaguddewo olutalo ate America lweyagala kati Putin tasobola kumala ga nti balumbye Uganda nange kanveeyo nga America waavaayo wabula yamugamba naffe tubisobola yamugamba mpuliza nti naffe tubisobola mpola mu mbeera yonna Putin Vladimir era bategeeza bagamba nti America information evaayo egamba nti America demokrasiya ali mu bigambo mu ggwanga eri America demokrasiya wakati nga abantu mu America nabo beekalakaasa bagamba America ekimala otuleetedde ebizibu Trump Donald oleese ebizibu mu Washington DC yonna mpuliza ali ku Pale FM bannansi bali mu kwekalakaasa bagamba Trump tetukulabangako gwakera ku makya n'oyagala okulumba neyibawo mukwano gw'omuganda wo bino bye bakola Putin yabalabula bagamba nti bannayuropu mwenna kyemulengera mukirengera nange kyennengera kyemulengera ono omusajja ali mu kubasuula mu katyabaga omusajja Trump ow'eggwanga erya America abasuula mu buzibu mwebeereremu bannangereza abangereza mwenna Abamerika mwenna Abajamani bannange mwenna mwebeereremu abali mu Latin America musituke mujjeko eggwanga eriyitibwa erya America muliteeke wansi ku ttaka kino nkikugamba nange kijje mu kamwa kange America kasita n'omukulembeze anaddako n'akola Trump byakoze America bajja givuunika si nkya si leero si mwaka gujja oba after 5 years oba after 10 years America owa super power weegenda maaso n'okukola bino byekola abatuli ebyentalo bagamba nti America bajja givuunika yeegendereze nnyo n'olumba neyibawo bamugamba weebereremu kino Trump bakimugambye enkya n'eggulo wabula Trump ali mu kupapa olw'ensonga nti doctrine ye gye nagambako ku Lwokutaano doctrine ye alaba akadde kagenda ate kyekisanja ekisembayo nakugamba ekyokubiri nti bano abasajja bagenze ositukanga obudde bulinga obugenze kyova olabanga America ne demokrasiya emutadde wabbali omusajja omurasha ne China babadde babazingako mu Latin America
namawanga yetolodde eggwanga eri Amerika babadde babazingako nga Amerika yeebase bagenzo situkanga bana basajja balina ebyokulwanyisa mawanga ag'enjawulo anti Amerika ebadde fokasinze weru wa Europe eri mu basajja eri eno mu basajja ba North Korea mu South Korea ezoganya erwanira akazinga ka Taiwan wakati wali ne China eri mu Middle East erwana eri mu Africa yagala kutabangula ntalo kakati ali mu Kupala FM nga bali abasajja bo bali mu kusima mpola mpola eri mu mawanga gaabwe bagenzo okuzokkanche kuddiramu ng'omusajja amaze otteekateeka to the extent nti amawanga gaga Mexico abe Panama Greenland bagamba sebo mukama waffe omusajja omurasha Vladimir Putin jangu ogenda kutuyambako ate Amerika yegamba nti wano waffe ketonye kagwake wano twagalawo wano twetaagawo mu mbeera yonna ali ku Pale FM miranga na biwoobe musabire amawanga bali mu kwezoganya onamugamba mpa tanka yange Trump wakati ng'agamba oilo wange mwetaaga mu Latin America wonna bulayina ebigagga byonna mbyetaaga yatandikira ku Venezuela kati ali ku Pale FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo embeera biki ebigenda okulaba nti munnange bivaamu biki ebigenda okuvaamu wakati ng'agana amawanga gonna gagamba nti Amerika efuuse ekizibu Amerika bannange epapye nnyo era bali mu kwekalakasa mudamu gw'eggwanga eri Amerika bategeeza bagamba nti n'emyaka Trump gigenze vaako emyaka gigenze vaako Trump abagambye lyabagambye yenzenzeka Ayatollah ayina emyaka emeka 86 Trump ayina emeka 79 Netanyahu ayina emeka 76 Modi owa Ibuyindi ayina emeka 75 mama tukaba naffe tukaba empola Putin ayina emeka 73 Tinubu wano mu Africa 73 naye mekana ne Putin Ramaphosa South Africa 73 Xi Jinping 72 nga bakulu Erdogan 71 Fatah al-Sisi Erdogan wa Turkey Fatah al-Sisi ali munda mu ggwanga lya Egypt oba Misiri ayina 71 mama nnyabo nga bakulu abange baganda bange bali ku Pale FM mukabe mpola Zelensky wegu ano mutoto bambi Macron naye ayina 48 Zelensky ndaba ayina 46 Muhammad bin Salman owa Saudi Arabia mulangira ali myaka 4 bano batoto balinga gundi kakati Trump bagamba nze namwenga muli bakulu n'Abafirika mbamanyi nabo nga bakulu munveeko Trump Donald kati information evaayo gana amawanga mu Latin America n'aga Europe batandise okwekubira obusimu bagamba bannange ke kaseera betubadde tulengera ku TV betusoma mu history mu byafaayo ebyenjawulo ng'omusajja Omumerika alumba amawanga ag'enjawulo bannanga Amerika zeewaffe tukole ki twebeereremu tujjeko omusajja Omumerika awo wembadde nkugamba awe ndolingambye nti wa Uganda yina kaga mukaga awo wembadde nkugamba awo Amerika yebayinza omuvuunikira neighbor obanga tokolagana ne neighbor neewakaawo ku mizigo wetupangisa automatically wabaawo ebikyuka enkulaakulana eba ntono kati amawanga ga Europe gagamba nti nedda omuntu bali bameka batusoganya nti ali omu olaba abadde azoganya bali kati olwoffe naffe atutandise bannange nedda twegatte ebalumba Greenland fena tusituke wajja Mexico fena bannange tusituke tetukkiriza byakoze wa Maduro ajja tumanyire ene ewaffe mu America ggwanga lya mu America bamugamba bakowooko masebo bannansi beekalakaasa wakati ng'ebyeta bifaako nnyo ali ku byabalala ali ku Pale FM kyovulabanga nkugambye ono omusajja bajja kumusulika remember ayina ne ba enemy be ayina n'abatamwagala ono Trump abasajja abarasha
abasajja abachina amaanyi bagalina abasajja aba North Korea Kim Jong Un ono gwe nagamba eyakola omuzinga Kim ndoza wande nje nkuweko nga nkuwa Kim yekka Kim Jong Un eyakola omuzinga nagamba guno gwa Amerika. Ekituufu kiri nti amawanga mangi galina obusungu ku Amerika. Mujjukira bwe bajjako Gaddafi mwalaba vidiyo abaaliwo bannansi ensanyuka gye baasanyukamu ndowooza ejja kuba ntono nnyo olunaku bwe banakya ne bagamba nti Amerika esulikiddwa. Nkugambye bano bayinza obutagisulika Barasha yadde nga bakyagala wabula bannairopu bennyini nnyini bannayiba ba Amerika be bayinza okwegatta ne bagamba Amerika enough is enough. Amerika ekimala kimala. Okategedde tugendeko mu Middle East akadde ndaba kantwala tugendeko mu Middle East. Ne bannaffe aba Royal Healers bagamba nti wena atabanyizi w'endwadde za ulcers zikulumidde ebbanga olina prostate akumazeeko ebbanga musajja wattu ofuuyisa obikooye gwe Eva Shotiko ulcers zikulumya tugenda mu kisiibo amagulu gannuma amagulu gazimbye mugongo gunnuma mutwe gunnuma biki byonna majaani ga azima oba hayati atannabikozesaako. Nze simala galemera ku kintu olaba nemedde ku majaani ga azima oba hayati nga gw'okaaba nnyo prostate okaaba nnyo ulcers gw'omukyala bakulongoosa genda obagambe bakuwa majaani ga azima oba hayati mwebanyina sukaali pressure ddagala lya muweeriri bizimba. Abaami balesi kye bayita Royal Honey mubisi guno mbadde sigulabangako mubisi onuuna munuune gwe bambi ebisigadde n'obireka nuuna akabisi teeka ku mugaati sa ku jjiiko onywe ku makya n'akawungeeza ejjiiko 3 gw'osirike kyama kyo mubisi gwennyini teguswaza mubisi gwennyini onuuna munuune ebisigadde n'obireka nuuna omubisi ebisigadde ali ku Pale FM obireke onaŋŋamba bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobbies kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba kusimu 0749 96 14 09 0749 96 1409 oba 0779 95 92 45 mu mbeera yonna bebannaffe aba Royal Healers. Tugenza mpuliza ali ku Palo FM munda mu ggwanga erya Irani wakati ng'obunkenke gye buli bungi ddala wakati ng'obunkenke omusajja Trump Donald yamaze dde okulaba nti akkiriza bano abasajja bagamba mugende mulumbe eggwanga erya Irani. Akaseera kaweddeyo ne Irani egamba mbalindiridde ovanga ku muntu alina okwekalakaasa ovanga ku muntu nga beekalakaasa mu ggwanga lye n'abagamba mujje babawaana mu nnumbe aba alina kye yeesigamidde. Ono yatuuse n'ajjako n'amasannyalaze omu Irani n'ajjako intaneti. Elon Musk alina Starlink internet ne bagiyingiza munda mu ggwanga erya Irani nga baagala okukuba kuba wano abaayo abamaze abanga kale 50% abawangudde abalabe kasojjako intaneti baatuteyo Starlink. Omusajja yagihakinze omuyirani yagihakinze n'agishatinga down ebitundu ebisinga munda mu ggwanga erya Irani. Starlink internet ebadde abantu gye badde beewanyisa ennyo yagihakinze n'abagamba kakati mubadde mugamba ki wangi Kim agamba ki Kim a nuclear attack on America will happen soon. This war will not stop. Bannange kino ekigambo nange kyentandise nakyo. Ayatollah Ali Khamenei yavuddeyo naye bibadde ebigambo bya Kim wa North Korea onaabagamba nti mu ssaawa 24 tuyina ebikola nyukiriya kyekimukubya kitegeeza mulina nti tuyina buli kimu ekikola nyukiriya mu ssaawa 24 tusobola okuba nga twamaze dda okulaba nti tubikola nga tubiyingiza nga tubiweesa ebikola nyukiriya. Irani's Qasim Basir
missile is capable of destroy all of Israeli defense system. Bagireesedde abasajja aba Irani ng'ekuba third is destroying nejjawo aro Iron Dome David Syringe musaawa. Luno olutalo lwa mawanga asatu Israeli, America baagala kulumba ggwanga lya Irani. Era Irani weekola kino lijja kubanga ly'eggwanga erisoose mu nsi yonna okulwana ne Kirimaanyi ne bakirimaanyi babiri America ne Israeli. Anaabasobola kubanga golo gyasoose bakuba Irani kyasoose okukola naye akutta abataagala kwekalakasa naye nabateeka ku nguudo nabagamba kati nammwe mugende ku nguudo mugende nammwe ku nguudo mubeereko. Nkugambye ebyokulwanyisa omusajja omuyirani ategeeza agamba nti mbirina weebiri ninze bulinzi kaseera. Ayatollah Araki drops jihad bomb. Bano abasajja beeteekeddeteekeddwa lutalo. Bano abasajja ali ku Pale FM beeteekeddeteekedde olutalo. Buli omu saagala ogaye yenna. Amerika balina amaanyi bagalina. Isirairi amaanyi bagalina. Balumba alina amaanyi ne ba alai abalina amaanyi. Abange bassewo ne bannyabo gye binaggwera yewa nga n'abasajja abalasha bali bulindaala. Russia yavayo n'ategeeza n'agamba nti nedda okulumba eggwanga erya Irani mukwano gwaffe obanga alumbye ffe. Basajja lutalo lwa bigambo mu Middle East era wakati ng'amawanga agasinga wakati ali ku Pale FM ng'amawanga agasinga gonna buli gamu ag'amaanyi gayina sayidi gye gagwako. Wabula Isirairi kyasoose okukola yategeera nti ndi wala ne Irani asoose n'azinga banneyiba ba Irani abamu. Gendo bino Saudi bye baagula F-35 UAE mu Iraq yagenzeyo kifuba ddembe onambuulira. Bano abasajja Irani etegeeza egamba nti America yaleeta kibayita CENTCOM Central Command ebyempuliziganya. Irani egamba nti nabikuba nammwe temujja kunnema. Irani America Trump yamazidde okulaba nti atowa order agamba Isirairi nti ngenda kukuyambako ngenda kukubeera mabega. Kati eriyawaga tomanyi kye weeyitira. Eriyawaga ali ku Pale FM. Era bannansi n'abalwanyi bagamba ne katanda America oba Isirairi neerumba Ayatollah Ali Khamenei neemugjawo oba neerumba eggwanga erya Irani tumaze ffe okulangirira jihadi. Era olutalo olutagenda kuggwa mu Middle East, olutalo olutagenda kuggwa mu Middle East. Ono Ayatollah mulala, ono Ayatollah ali ku Pale FM, ali kukula lyo omuntu wa bulijjo basebo ne bannyabo. Bino biralamu temubyesabira. Amawanga agalina amaanyi agaddala. America alina amaanyi namba emu w'ensi yonna, ayina gw'ayagala okulumba. Ne namba 2 ow'ensi yonna ali ku sayidi y'oyo America gw'ayagala okulumba. Binaggwerawa. Bano abasajja balina okwesanga wonna we beesanze bajja kwekuba. Baganda bange bali ku YouTube muli bangi musoba ne mu 100 naye
mpola mpola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala mwede kulaba nti kwemuli sijja kulaba nti mbasoma bamalayo Kalema Shafiiki Kabangira Welen muli bangi nnyo mu mbeera yonna yonna mwede kulaba nti ate muli ku Paul FM mugenda kunzikiriza tukome wano mugenda kunzikiriza ngenda kulaba nti mbateera wano ne bannaffe aba Khulafa Islamic basangibwa wano ndejje Lubugu bakugamba nti somero lyadde na boarding nga basomesa abaana abalinzi n'abawala balina idadi thanawi basomesa baabwe bali bulungi ddala ba sheikh ne ba sheikati we bali kubira sheikh Njuki ku simu 0702 88 3108 oba 0702 65 0708 leeta omwana wo ku Khalafa asobole okulaba nti munnange asoma bulungi nnyo mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala abange Jeno Katumba amala naye mutumireko kwali Jeno Katumba wamala omukulu boss kozi wabyanguudo byantambula ebyo wabyantambula omulimu yagukola wano mu Lwera kuzino nga akasiriikiriro kangi wajjeno ati akola mirimu yakola mirimu balabye kye balabye bebalidde babirikide kati bali mu kukola kati kakole obulamu abulidde sente weeziri ne sente ezikola enguudo azirina eweziri olekasubi bali mu kulukola olekasubi wano Kawaala Lumale myezi mukaaga lugweko. Ndaba nakina n'oddumaliriza. Anti myezi mukaaga kyentegeeza lumale lwonooneke. Ne sente we ziri eziddaabiriza. Je n'abawa buli omu obuwumbi yagamba busatu. Je no si yakuba nawe beera gavumenti yeewaayo. Myaka mukaaga ng'otuwadde emitono. Myezi mukaaga. Ng'otuwadde emitono. Tukola za bbanga sebo myaka. Sapolo ya Ramala Bangaji. Olwo abalukola sibe balulimu kati majje geegalulimu UPDF yakola sebo UPDF yekola enguudo olaba Lubaga Road UPDF kati yekola musajja lumbwa waliwo bamaje idi mabega kuwali mabega bayononese mukwate bulungi enguudo by the way oba abantu be bazonoona osanga bano oluusi bonoona enguudo ekyo nalabye wait kati kankubulira ekinnalaba nze nabyo byokwerinda ye omuntu akwata kino ekisitande ekiyimirirako booda n'agiteeka kukola naye kwenda egyo nalabye bawalula piki bulungi nnyo ekawungeezi bulungi nabyo byokwerinda egyo benalabye bawalula piki zo bitu ogiwalula eyo teyonoona nayo awo bonna gurupu eyo Grupo eyo neyonoona enguudo ate tukulula nkulule basooke balindeko bakwata ate bakwata zaati ziba zimenya amateeka apaakinga ayita mu bano babadde bakola procession babagaana procession badde batambulira ku candidate ndo ate babagaana abasirikale ababoda abavuga pikipiki babagaana procession ate nawulidde era omukulu agamba ate abebekwerinda bebakola procession bayitirivu candidate wen UP agambye batugamba procession ate abebyokwerinda bayitirivu njagala okubateera akamansukira nabaddeko ejjo wano ewa Gondi naye security nga nabadde manyi president bamukuuma presidential candidate bamukuuma naye abalala nga tebabakuuma we batyo enguudo zonna ne zisibwa munange balina omukuuma kuba alinganga yalinganga ye namba 2 wakati nga wetuba nga tulankinze alina abantu bangi kati wabeera abantu abangi etutumu General Museveni kwali ne Bobi Wine ejjo omukulu Frank Bulira Lubinga yatutegezza Frank Bulira Lubinga yatutegezza nti ye candidate asuza General Yoweri Kaguta Museveni nga teyebase Frank Bulira kati sebo botandika odankinga bwotyo simanyi kyotegeeza annange kiri Uganda si yabadde wabeesije ate nawaana kyagula anti owenkiza era osigala oli wankiza yadde alina era inayo akamake yamukubi alina akamake yamukubi naye tugakyalekerawo enkya oli yadde gundi kasibandi ne batandise okugira ne munyago naye yagambye naye nga tukyali muleesi era kisigala kyekimu naye ngaekituufu tukyeraga kyokka nti ki General Museveni nakyagulanyi n'omutakiraba ng'emazima tuwulira olunaku lumu lwankya n'omutakiraba nti abali mu leesi ababbinkana ennyo nabali kwebali naye ababbinkana ennyo kati
General Museveni ye security emuweebwa yes bamuwa bukuumi mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.